ngana bagambe twatandikidde tuli wano mu kanyumiro kaffe akayogera naffe era nga tulina muwongo era nga abantu batuuse ddo tuwulire biki ebibasoomoza katandike n'omwami ono se amanya gona ngenda kukwatya se amanya gange nze Muniruzaake Nsimbi Zuwome na nyine figa omutuze we Namuwongo ajjanga kansala 2026 ng'ekintu ekinsoomooza nga nze oba n'abatuuze bannange ab'e Namuwongo okusinziira oluguudo luno nga bwe batandika okulukola balusiba bwe balusiba waliwo abantu abasinga obungi bakola bizinesi zaabwe bwe bakola bizinesi ezo oluguudo lwe balusiba ekisinziira ku Namuwongo abasinga obungi bamanyi nti ab'emmoloka basinga okugula ebintu e Namuwongo wano naye kati saawa ene oluguudo balusiba beetola bwetoolozibwe bati ate ebinnya bingi ekisusse ate ekirala obubbi nabo bungi nnyo ekisusse kubona nsonga tokyasobola kutambula okutandika n'essaawa 3 ez'ekiro tosobola kutambula kudda waka. Amanya bampita Okumu Patrick ndi musuubuzi wane Namuwongo mu katale. Ekisoomooza ku mutima gwange mbadde nsaba abakikwatako mu katale. Akatale akalamba kalina toyemu ate nga ya muntu buntu. Tubadde tusaba abakikwatako ba KCCA oba baani baje batuyambe mu katale kaffe. Ensonga y'okubiri twogera ku kasasiro ajjudde Namuwongo. Simanyi kulaki tebajja ne batuyamba. Amanya gange bampita bya Mukama Collins nzinze kyembadde ngamba gavumenti bwebegenda tuleeteranga emisolo esooka ejje twebuzeeko muleeta emisolo ne mugitugereka ne tutagitegeera kati mutuleetedde inference oba inference tetumanyi byaki obubbi bususse bannaaye ffe ne mutuleega mwagala tukama mu biwenda bannaaye mutuyambe. Assalamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullahi. Kale taata. Bitusoomooza bubbi. Abaana b'e Namuwongo babbi bakuba abantu batta abantu ne gavumenti tetuwadde bukuumi abantu bafa abamu balema. Assalamu alaikum. Nze Mande ekisoomooza amakubo amalwaliro UP izagwawo bukimu abaana tebakyasoma basaba batayabwetayaye amakubo gonagala buli kimu tewali kiro Namuwongo era Namuwongo yonfu nnyo era batuyamba ati bateewo UP nga bbiri obeemu abaana bataya basobola okusoma. Amanya nse na buli asande singa okunsoomoza nsaba gavumenti etuyambe ku kintu eki kuba polisi ffe tuvuga bodaboda obeeka ngoze kunoonya kyakulya n'otuka ku luguudo musikale nakola ki nakukwata takuviira kaawo okiwulidde so gavumenti yali tuyambye ku basirikale abo kuba naffe tuba tunoonya ki kyakulya tulina famire nga ffe abantu negwe nosanga omusirikale nakola ki nakukola nakujja kukoolina konna kutugobaganya ku nkubo buli kaseera. Nze Fatuma Katumu batugoba bakesisi buli kaseera tebatubala mu magezi oba Museveni yabaleeta kutumalako emirembe yebizibu byange binnuma. Amanya gange Mutakyama David omutuze w'e Namuwongo mazeemu akabanga kangi betujuzo nali nzija okuva okukola ku mulima kina basibyeko ekkubaawo ababe bankwatirako banziba esimanje bagitwala so lwansonga mutuyambe gavumenti ekuba eri baligule. Namuwongo nze bampita Henry Mwanja njagala okusaba gavumenti nti obubbi busuuse nnyo mu Namuwongo muno batukwata obubaddiya oba ova ku mulimo ne bakusalako so tusaba gavumenti etwongere obukuumi. Banange omusoro gutabuse omuntu wa wansi takyafunamu ekikomando kyali kya 10 kati enaku zino 12 so batuyambe ebintu ebirala babijeko emisoro banange. Amanya gange nze Nanono Mariam nga mbeera Kisugu sibeera Namuwongo mbadde nzegula bintu ekitusoomooza twalonda bakansala olwatuuka mu woofiisi ne batuula bwe bawulira waliwo afudde bajja okulaga nti batwala emirambo mu kyalo ne baleeta ambulance ne baleeta obutakisi ne bukosita wabula waliyo omu yekka gwe neebaza akalulu agezezzaako ewaffe bannange mutugambire bakansala mwenna abali eyo temuddamu kulonda muntu atakola mulonde omuntu owobusobozi tukoyedde ddala weebale nnyo weebalire ddala. Amanya agange nze Bwanika Peter ekisinga otusoomooza security light ku nguudo za wano Namuwongo tetulinaako yadde ettaala eryaka yadde
erimu bwe baleeta amataala gayakayo weeks 2 ne gafa oba bagalyamu ssente tetumanyi. Gwasembayo biki ebibasomooza mu Benamuwongo? Ebisinga otutawaanya baganda baffe abasiraamu. Gavumenti kyekoze ekinene akoze omulimu gw'amaanyi okuteeka akawunti z'amazzi mu mizikiti n'ez'amasanyalaze. So Oweekitiibwa Pulezidenti, egyo emisolo tetwagala tusolooza abasiraamu mazzi n'amasanyalaze. Oweekitiibwa Pulezidenti, tetugenda kusukka wano mu kamyuka kaffe akayogera naffe bwala kyowulidde ndowooza z'abantu ssekinnoomu singa NTV waba bonna be boogeddeko bonna abakulembeze abawoota abamasanyalaze mukole ku nsonga z'abantu b'e Namuwongo oba oli awo embeera zaabwe zijja kukyuka. Nze Raymond Tamale tusinkane olwokuna olujja tubadde Namuwongo.